Mwami Mpuuga guno sigwa gena kuba omuliro ogusoose ng'ateesa ne Mwami Museveni gujja kubanga gwa 10. Mwami Mpuuga bwe yali leader of opposition, saagala kutuuka kugamba ku leader of opposition, bwe yali akyali minisita wa Kabaka e Mengo, nga tannaba kujja mu byabufuzi, namuwulidde ng'agamba n'okugamba nti ebyobufuzi abimazeemu emyaka 2, obwo nabo bulimba. Mwami Mpuuga ebyobufuzi abimazeemu emyaka 2 nga yabiyingira ddi? Kubanga yava wa Kabaka Mengo mu 2011 n'alyoka ayingira ebyobufuzi. Era mu 2011 yali omu ku baatugobanga Mengo nti tebaagalayo byabufuzi. Kati ate yabiyingira atya? Nze mbadde nsolo ya byabufuzi ebulamu bwange bwonna. Abo bonna bazemba manyi era bazemba laba. N'engeri gye bajjamu mu lubiri lwa Kabaka ngimanyi, naani yabaleeta mumanyi era yabajjawa mmanyiyo. Okitegedde? Si gwe mulundi gwo ogusoose okuteesa ne Museveni. Gujja kubanga gwa 10. Basooka okuteesa ne Museveni ng'akyali na minisita wa Kabaka e Mengo. Kwano gwange Lubega Mukaaku akulimba kati nze kakuwa eddiru yaabwe. Babawa sente, bawayo proposal ya 19 billion. 19 billion Mwami Museveni agamba nti nedda, nze nsobola kubawa 8 billion. Era bakkaanya nga ajja bawa 8 billion. Abawaako 50%. Bakole omulimu. Mulimu ki? Kunafuya NUP. Gavumenti NRM erabe ng'ekomawo mu Buganda. Kyagulanyi technical knockout yakuba NUP mu Buganda. Yakosa abantu wano bonna bonna bwe omulimu gw'okulwanyisa Kyagulanyi mu Buganda. NRM mu Buganda bagikuba nnyo. Mwami Museveni ne CTM bweti emuluma ng'ogimuwanguddeko emu wokka bweti emukola ki? Emuluma. Therefore bwe bemuluma tayagala kulaba Kyagulanyi mu Buganda. Ate Buganda gwe mutima gwa Uganda. Uganda tesobola kubeerawo watali Buganda. Kati oba president ng'ofuga Uganda nga tofuga Buganda kiba kikuluma. Mwami Museveni kyakyapulanigira ne gye buli ki? Ne gye buli eno olwaleero. So Mwami Museveni abawa sente zino balwanyise Kyagulanyi mu Buganda. Bwe batuuka waali babagamba biliyoni ezo, omukyala bagamba nti bajja muwaako 10%. Sente bwe zijja baba eri mu State House wavayo biliyoni 4. Zigenda otuuka wa Mike Mabikke nga ziri 38. Mike Mabikke no teyali mu ddiiro ate mu kusooka mwattu. Mike Mabikke musajja wa mukisa bukisa. Ku ddiiro kwaliko Dr. Lulume Bayiga ow'ebuyikwe. Nzandi nkubuulira. Ku ddiiro baali bataddeko Dr. Lulume Bayiga. Bwe kubeerako Dr. Lulume Bayiga bwe bimutuukako abagamba nze omwana wa Maria ebyo siyinza, nze sirya sente ya Nakyemalira, mundeke. Bamuteekako ku list. Nga yetabimanyi. List eriko. Lindako list Dr. Lulume Bayiga bamuteekako nga yeta. Alimba principles omusanvu. Kale wona wosinzira okubeera nga otulaba kwaniriza nnyo kubuuzaako nti osiibye otya. Afunye okusomozebwa okw'enjawulo tusaasidde. Asobodde okutuuka ku buwanguzi nkuyozaayoza olunaku olwaleero tukomyewo nate twongere okwogera ebigambo. Nyina Ssentamu Mukasa Sewanda G. Programu zino zikutuusibwako Everite Rio Estate ne Ssalongo Lukwata. Kantandike ne Everite Rio Estate. Basangibwa Kasenyi stage ku luguudo lwa Entebbe Road kubayita ababiri awo. Bakola biki? Batunda n'okugula ettaka, basurveyinga n'okuba pulaani, bakugobera ku kyapa n'okukola transfer, bamaketinga n'okukutundirako ettaka oba ennyumba gy'oba wazimba. Bakola Rio Estate Development, bakola Land Grading Services, bagobera ku letters of administration, bakola Land Search Reports. Mu bitundu by'eggwanga byonna system gye bayina esobola okukola mu bitundu by'eggwanga byonna. Namba z'essimu ze zino 0770 31700 ne 0708 era 083904 ne 0776 29 6213 ne 0704 55 37 88 era zolaba ku screen yo wansi awo. Basangibwa Kasenyi stage ku luguudo lwa Entebbe Road ku kizimbo kuli Abisa Banka. Bayita wawo kubayita ababiri. Kizimbo kuli Abisa Banka. Ku mwaliriro gw'okubiri wogenda okubasanga. Kakati Ssalongo Lukwata asangibwa Mukono mu Kyaggwe.
Asangibwa Mukono mu Kyaggwe okyamira Katosi Road ovira mu Ntenjeru. Ababoda boda babuuza bamanyi wakola biki? Avumula amalogo, atereza emikisa, atereza emikisa, ogoba ku passport, visa byakulemerera, asobola okukuyamba, akyusa enzalo. N'endwadde endala ez'enjawulo nnyingi. Namba z'essimu zizola ku screen yo 0750 04 11 89 ne 0780 00 nya mukaaga musanvu. Setambuza abantu banyabo ne basaba batuuliriza yonna gye musinziira okutulaba okutugoberera mbalamusizza nsanyukiddeko abo n'abafunye ebirungi obulungi ate nenakuwalirako n'abo bonna abafunye ebizibu ebyenjawulo obudde bukyali ku makya so ate n'okulya sinnalya tewaguze kyankyako jange banange njagala kwebaza mwenna abagoberera ebintu byaffe bino byetwogera wano ne muteekako comment okutuwabula oba okwongeramu naye namwe abatuvuma nammwe mwebale nnyo mukola kyanjawulo mmanyi ogwo gwe mulimu ogubasasuza nga bamusasula kuvuma teri muntu ayinza kuvuma nga tebamusasula ayinza okuba nga takkiriziganya na bibyo byokola gwe takkiriziganya ntituvuma muvume naye lwaba basasula bajje batuvume naye nebaza n'abo abasala waliwo omukulu oba mukyala eyita Liberty Tiina asala obuntu bwaffe buno ate yabusala mu bulungi tafaanana oli tagenze ate yasalamu byakuvvoola asala byakuvvoola ayongeramu n'ebigambo ebibye kwegamba agattagatta obugambo gamba akasala wano n'akagatta wano n'akasala wano n'akagatta wano n'akolamu emboozi byayagala bigambo byagatta byange naye alina engeri gyabirondobamu abirondalonda bwati n'akola emboozi gyakola ki emboozi gyayagala naye mwebaza kubanga naye gwe mulimu ogumusasuza bwe mba nga mbeera awo nembeera ensonga esobola omumuweesa ekyokulya siba na mutawaana waliwo no neyatulangidde mbuno bwe tubeera kuno tusabiriza nnyo ate nga bo baba baagala kuwulira content lwaki takola channel ye n'atukyaza ani oyo era naye namulabye muteekayo namba z'essimu ne tusabiriza ne tugamba mukuba linayogera nti laptop yange bagibbye epiki nayo saagifuna ne laptop bagibba kale kaakati nkyanoonya laptop njagifuna naye olanze sebo naawe abantu bonange siyinza buteyogerako omusajja omu yaŋŋamba nti yalowooza nti ffe bemukyaza ku channels zino omulimu gwaffe gwakuleekaana buleekaanyi tetulina mirimu gye tukola ndi musajja muyivu nasoma nina degree 2 nina Bachelor of Business Administration na majoringa mu finance nina Master of Science Accounting and Finance zombi za Makerere University wendi kati ndi mwaka gwa 3 nkola law Makerere University bagita LLB sirina mutwe gwange sebo si mboga so omulimu gwange omukulu gwokola gukuwa sente ndi musawo wa ttaka endwadde zonna eziri ku ttaka oba oli wa kibanja oba oli wa ttaka nze zenzijanjaba naye totunda nze situunda abatunda be bababo naye ate abatunda nkolagana nabo kati ku ssaawa eno nga bwe tulina abo bali estate bokubayita ababiri bwabawo client wange yeetaaga ettaka nga mbatuukirira kuba mmanyi awo ninawo commission ate neyo gye ŋŋenda eyo gye nkola ku ttaka abaayo bwe tumala oddisalaasala n'odditemaatema liba ligenda mu katale kati era bw'oba olyagala nze nsobola okuyunga kwalikola ki kwalirina naye omulimu gwange omukulu ndi mujjanjabi buli kizibu kyonna ky'olina ku ttaka ate waliwo yambuuzizza jjo nti sebe ttaka lyange liri Busoga Budondo yookolayo nze sirina kifo we sikola 0702 43 88 52 0772 438 852 0702 43 88 52 0772 43 88 52 bwompita bwe ntuukanga wano nga tuzze okwogera ku nsonga zo egyo mitwalo gye ba 100 sizikuddiza
wadde biganye temuka era bwe ntunula mu nsonga yo nze siringa balala bano omanyi n'abantu bangi kojja benkoledde nga bababba oli najja nga bamubbye miliyoni 8 naye nga tebyatambula nze bwe ntunula mu bintu byo nga sijja kubikola nkugamba nti ogwo gukoze eki yenga abiri gatutte ge gabagandeese batu consultation zisoka wayalingibwa kwa account kati kyengenda okukola bwonkubira akasimu ng'onneetaaga emitwalo 20 gisindike ku simu yange nzije sijja kujja nga abiri togampadde kubanga kyo nkizudde bwe mmala okutuukayo ate oli n'atandika n'akusiibuza zipu mulala n'akuwaayo 5 waliwo ne yampa 2 nga nkozesezza 3 okumutuukako nampa emitwalo egi 2 nemugamba munange nze nno nga nkolera abiri musawada gimunange osanze sirina ssente naye bwentyo bwendi so abantu baleke kutuzanyisa siri wa charity nibo boyagala nkuyamba onkubira mu buntu mwami Sewanda nze sirina ssente nze sirina ssente naye nsaba kunyamba mpa ku magezi agonjaga kuwa toyanziza nnyo toyanzege wona osinzira okubeera nga otulaba byonna byotuusaako engalo webali nnyo webalire ddala nina Sentamu Sewanda mu birango tuvuddeyo katuvuze tugenze ku nsonga ensonga esooka njagala ompe kyolowooza ng'omuntu ku kyowa owekitiibwa Mao okuteeseganya ne General Museveni agamba ali ready okuteeseganya ne President Museveni Mao I mean owekitiibwa Mpuuga owekitiibwa Mpuuga agamba ali ready okuteeseganya ne President Museveni okuteekawo peaceful transfer of power kubanga agamba ensi eno eri mu kabega ensi eri mu buzibu Uganda bwe twolekedde tuyina okusoomozebwa nti tetufunako bukulembeze butuuka mu mirembe nti kati ye ne DA Democratic Alliance bye bimu ku bibazo okukola ekisooka electoral reforms ekyokubiri peaceful transfer of power tutuuke wali owekitiibwa Mpuuga asobola okuteekawo enteeseganya ne President Museveni ekyuka ey'obuyinza mirembe n'ebaawo nga ne Mao President General wa DP naye yagenda ku ekyo ng'essaawa ya leero akyali awo ne tetumanyi ssaawa zino watuse ku ekyo ekyokuteekawo enteeseganya sigenda kuwa ndowooza yange jempe ku ye ne ku DA eyawamu sigenda kuwa ndowooza yange ngenda kuwa kyemmanyi kyomanyira ye ndowooza yo endowooza yange endala nja gikubuulira mu maaso eyo ku byo bye boogera nze ngenda kuwa kyemmanyi Mwami Mpuuga agezaako kujja ebibadde mabega mu curtain abiteeke wano ku mmeeza buli muntu abirabe. Mwami Mpuuga tagenda kuteesa na Museveni. Kino kye balonkinze nga balonkinga Democratic Alliance yali deal. Mwami Mpuuga guno sigwa gwena kuba omuliro ogusoose nga ateesa ne Mwami Museveni gujja kubanga gwa 10. Mwami Mpuuga bwe yali leader of opposition saagala kutuuka kugamba ku leader of opposition bwe yali akyali minisita wa Kabaka e Mengo nga tanaba kujja mu byabufuzi namulidde ng'agamba n'okugamba nti ebyobufuzi abimazeemu emyaka 2 obwo nabo bulimba. Mwami Mpuuga ebyobufuzi abimazeemu emyaka 2 nga yabiyingira ddi kubanga yava wa Kabaka Mengo mu 2011 n'alyoka ayingira ebyobufuzi era mu 2011 yali omu ku baatugobanga Mengo nti tebaagalayo byabufuzi kati ate yabiyingira atya. Nze mbadde nsolo ya byabufuzi ebulamu bwange bwonna abo bonna bazemba manyi era bazemba laba n'engeri gye bajjamu mu lubiri lwa Kabaka ngimanyi naani yabaleeta mumanyi era yabajjawa mmanyiyo okitegedde. Si gwe mulundi gw'ogusoose okuteesa ne Museveni gujja kubanga gwa 10 basooka okuteesa ne Museveni ng'akyali na minisita wa Kabaka e Mengo n'alyoka ayingira mu byobufuzi n'agenda ye. That's why aba DP tebaamuwa kifo kyonna Kyagulanyi yali tabimanyi yamuwa ekifo. Aba DP tebaamusembeza wantu wonna waasobola kubeera na buvunaanyizibwa buteesa na Museveni kubolo Mao yali akyali naki yali akyali mu opposition nga tannagenda wa Museveni nga Museveni amuperereza buperereza Mao yenga amumanya nga bana abamanyi kati baddamu okuteesa ne Museveni ng'afuuse leader of opposition
era batwala abasomese nga bakafuuka loopu era bavaayo nga bamu bamunyigidde. Yali funded by Museveni. Naye baamanya yali funded by Museveni. Era n'avaayo nga alinga strategies awamba atya NUP ku Kyagulanyi nga loopu. Awo atandikira tuwa ye ojijukira twajogerako gye yakola nga atambula nga loopu nga yeetooloola. Kyagulanyi bw'akimanya agamba nti loopu tufunye omukisa nga bw'otandise otuwa nga bakukkiriza pulezidenti wa NUP katambule naawe kuki kutuwa. Mpuuga agaana era bw'agaana tuwa ye bw'ekoma n'atagiddamu kugitambuza. N'ebyo bino okujja mutuwa yalategerakanye ne Museveni. Mwami Museveni mu gavumenti ye tebayinza kuwaamu yadde siringi 1000 nga talutaddeeko mukono. Tekisoboka mu gavumenti ya mwami Museveni. Oba onaalujja wa General Salim Saleh Namunkekeera, oba onoalizijja wa Nakyobe, oba onoozijja wa Nalweyiso, oba onoozijja wa Namyalo, mwami Museveni ateeka okuba nga amanyi nti bagenda kuwa sente. Mwami Mpuuga yalayira mu Juni, si Juni ku bwa loopu, yalayira mu May nga loopu 20 mu Juni mu 2021 nga loopu. Nga balonda mu January. Obwa loopu yabujjako ddi? Babalonda mu January ne batekinga osi mu May. Ne bamulonda ku bwa loopu. N'alayira ne wayitawo nga tawanawera na mwaka ogwaddako omwaka ogwaddako ne bamuwa 5 bye baagamba nti service award nga tanaba na kuweza mwaka ku bwa loopu. Hizo sente zaali authorized by Museveni. It was authorized by Museveni. By Parliament of Uganda. Teri Anita Amongo nga yabawadde tasobola kubawa sente nga Anita Amongo Museveni tamanyi. Nkugambye wadde bana abaana bola abakuba amasimu ku radio teri ayinza bawa sente nga Museveni tamanyi nti babawadde sente. Mu government ya mwami Museveni buli muntu afuna sente okuva mu government mwami Museveni ateeka okuba nga amanyi. Okitegedde? Kati mwami Sewanda njaga tutegeere ki? Mpuuga awo ezo zonna abadde mu nteeseganya ne mwami ani ne mwami Museveni ku bwa loopu obwo. Bakyagulanyi ne bamulabuukirira sente ezikubya Mpuuga si ezo miliyoni 5 ziri mu biliyoni era nazo yazifunira ate no yazifunira saidi z'eggulu gyazifunira ezo sente zimukubya nazo omulimu gwazo omukulu gwali gwa kumobilizinga support mu NUP. Ye nga ye amaanyi ekizibu gavumenti ya Museveni kati ekizibu kyayo nambe mbakiyita Kyagulanyi enoonya ekizibu kino Kyagulanyi nkijjeewo ntya tesobola kukijjawo mu mberi gyejjamu ebizibu ebirala byonna wabula enoonya kati tukiwona tutya nga batetenkanyizza nti katulabe Mpuuga kwata sente ezo zimba structures era kyova uli abadde ayogera nnyo ku structures. Museveni yazirina luddawa yali nsiko togera ku political party. NRM yajjawa structures yazizimba structures NRM olwaleero yazizimba bawangula via structures terina NRM terina structures zekosa NRM zaali za movement yazibba bubbi n'ezitwala. NRM nezo zenyini structures zayo tezikola ekosa structures za government bakaawo ba RDC aboku magombola bakolera NRM yo terina structure yayo. Gwe chairman wa NRM wamwe akola ki? Chairman wa NRM wamwe simumanyi wale omulabeko nga alina kyakola kyonna ekiri awo. Chairman wa NRM ababbira returning officer ojja kusanga police chief ojja kusanga diso ojja kusanga RDC abo bakolera kati bwe batunula bwe bati ebyo ng'alemedde kaawoza bazimbe structures kubanga already yali amaze okufuna sente okuva wa Museveni. Ezizimba structures ajjenga ebyokusaaga omanyi abantu babikolanga ebyokusaaga ng'aleesa abantu mu delegates aleesa abantu mu delegates conference omwana omwagame tetuyinza kukiriza president kuyita abaana opposed yeewanikya omukono alonde erinnya lya Mpuuga ng'alina abamumala okulonda mu kalulu agende bwe bati besimba Mpuuga ne Kyagulanyi bagenda akube Kyagulanyi akalulu kalifukuula amalungi Kyagulanyi n'abiraba. Strategy yaabwe yakuwamba Kyagulanyi from the word go era bagenda okulumba Kyagulanyi ne people power
wadde bawulya bawaayiriza mbu bwe baagitandika naye baava wano DP block nerumba Kyagulanyi yamusanga kamwokya gwokimanyi mukulu wo Elias Lukwago yali abalinze wakaliga ng'abalinze nga bagenda kwegata ku FDC agenda balaba ku mutimbagano nga bali kamwokya nga Dr. Bedi Bwanika akutakazira agamba nti sebo fe tubadde tetuyinza kusubwa amasanyalaze tuzze wano kubanga gwolika amasanyalaze gwoliko ge twetaaga tetwagala gwe ebigambo ebyo nkyabijjukira ndowooza ku mazima omuntu ayogera ku mazima anti abantu bagenda boogera amazima Museveni gatufugiddemu Museveni ayogera amazima fene tulowooza nti alimba nze era gy'ova olaba ne bw'oŋŋamba ndi nja kukuba sikigamba nti osaaga nkitwala nga mazima paka nga tukituukiriza bwatu bwe yagamba nti kitulese wano fene twagala gwe tunoonya masanyalaze ako ka vidiyo kalina sebo bonyamba n'okateekako olwaleero wano nga njogera kijja kuba kinkoledde makula bwe bamaliriza Kyagulanyi n'abalema okuwamba ne basalawo bamulwanyise muli musajja yawamba omu ku philosophers yagamba if you cannot defeat them join them and fight them from within bwe tosobola kubawangula beegatteko balwanyisize munda bo ne bongera mu maaso n'enteseganya za Mwami Museveni kati jangu fast forward ekyo kiganye bamuwadde ebitaano Mwami Museveni ategeraganye naye bamuwadde endala nazo zitegerekese Bakyagulanyi bamugobye teyakomaawo yayongerayo mu nteeseganya zino enteeseganya ze twogerako olwaleero sijja kuwa amannya g'abantu naye yazikulembera ali muyimbi omu ku bayimbi basooka kwogera na mukyala zino ezisimbye za Democratic Alliance betwala bokka ew'omukyala abayamba okubakonektinga wa Museveni omukyala agaana baddayo emabega banoonya omuyimbi waliwo omuvubuka omuyimbi kati bulooka w'abantu abagenda ewa Mwami Museveni boogera naye addayo amatiza omukyala bakkaanya n'omukyala nti buli kye munaafuna kyonna nze njagala 10%. Abakolera appointment bagenda basisinkana President Museveni bamuwa budget yaabwe bamuwa proposal yaabwe nga bilioni 19 billion bulimba nabadde ne mukako nangamba sente yalaka aina abazungu be yaleeta wa eggulo mu mboze yakafubo naye namaze dakikangana nga njogera naye kakati kankubuulireko era gye eri ku channel amateeka ga Uganda wano gagamba omuntu sekinoomu oba organization oba ekibiina ekirala kyonna tekisobola kuyingiza wano sente zisuka milioni 15 billion ezo mukaku yasobodde atyo zireeta muzungu yazibwadde teyayogedde ku muwendo bandi bangana bu sente butinitini nga mumwogera sente nyingi teyangambye muwendo akati kankubuuze walolabeko nga bakuba omubbi namulabako eriyo omubbi gwe bakuba nakkiriza nti yabbye batini kati nze ebimu ku bimpisa mbega biri bibiri ekisooka mmanya bye batasuubira nti mbambi mmanyi ekyokubiri mukwano gwange yakiŋŋambye ejjo omanyi Museveni alina level gyatutuusizaako nga kati abantu bwatukolako ebikolobero bamuwagira era bw'obanga oyogera byenjogera ne batakukuba ekyo kikukwalifayinza okubeera mbega musajja agambe Mwami Sewandagi nze bwe nkutunulira bwe nti ebigambo byogera biri so sensitive naye mbuuza lwaki tebakukuba oteekwa kuba waabwe nga bwe bakuwa bino obyogere ne mugamba nakyo kisoboka nga ndi waabwe ne bampa bino mbyogere naye gwe gwe mbibuulira kyenva nkugamba nga njogera nti byenjogera byange londamu ebyoka ebikola ki ebikugasa ebitakugasa bikole ki bindekere bwe mba mbega nga nsobola okujja n'enjogerako n'enkubuulira ebikugasa bw'ofunye omukisa otegedde nti ndi mbega naawe mbuulira ebyo byokka byoyagala nzizeeyo byotayagala nzizeeyo bikole ki byesigalize kitegedde wali ku mpuuga kati nze bino mbimanyi njagala kugamba nti mukwano gwange Lubega Mukaaku akulimba kati nze kakuwa eddiru yaabwe babawa sente bawayo proposal ya 19 billion 19 billion Mwami Museveni agamba nti nedda nze nsobola kubawa 8 billion era bakkaanyanga ajja bawa 8 billion abawaako 50% bakole omulimu mulimu ki kunafuya NUP gavumenti NRM erabe ng'ekomawo mu Buganda Kyagulanyi technical knockout gye yakuba NUP mu Buganda
yakosa abantu wano bonna bonna manya abantu beerabira manya bagenda mbawuliyo nga bajja Kyagulanyi eggulu ayinayo bulanki erira ayinayo bulanki ankole ayinayo bulanki kankubbireko yafuna abaka 5 mu 7 busiru bwaffe abali mu Buganda abantu b'omu Buganda wano ne tukeera ku makya ne tuwa Kyagulanyi obululu 8 ku buli 100 8 ku buli 100 80% nga Kyagulanyi tafunye wadde akalulu akamu Mwankole nga tafunye wadde akalulu akamu e Busoga nga tafunye wadde akalulu akamu e Karamojja nga tafunye wadde akalulu akamu eggulu nga tafunye wadde akalulu akamu Mwankole aba president tasobola balo omuwendo gw'abalonzi ogumanyi omuwendo gw'abalonzi tosoba president nga ababaka boyina tebakumala mu parliament lindako omuwendo gw'aba mwana watu wane waffe tetulondesa parliament tuli mu system gye bayita presidential awangula obululu obungi popular vote yafuuka president ababaka ne boyina atya mu parliament ofuuka president ebyo tubivuddeko ebyo sagala omanyi nze nga munnamateeka I don't want to imagine naye njagala kugamba reality reality eri nti tosaba president ngwena abaka 5 mu 7 kubanga yafuna obuzibu bungi mu parliament olina etteeka lyosinziirako sinsinziirako naye sinzira ku environment y'ebyobufuzi kati gwe oli munnamawulire amateeka togamanyi tekigamba nti president ayina okuyisa ebiteeso bye mu parliament bino mwami Museveni byakola kyenvudde nkugamba nti mwami Museveni atufugidde mu bwannakyemalira abantu batuuka okulowooza nti abatutte ekyankwanzi ne balyoka badda ne bayisa kye baagala ebyo si bya demokrasi ebyo bimenya amateeka mu demokrasi mwami Museveni nga executive atwala kiteeso kye mu parliament yona bwe yingira munda ababaka bonna wamu bateesa ku lwa Uganda si ku lwa NRM si ku lwa NUP si ku lwa DP si ku lwa PPP si lwa FDC kati mwe mutandise okukkiriza ebikyamu nti bye bituufu era Kyagulanyi ebyo bwe mutomugamba n'abantu Kyagulanyi talina gye ababaka ba parliament tayinza kuba president tasobola nga tonna ababaka ba parliament yogere etteeka mw'osinziira gundi bino si byamalwa kojja tetunywa malwa naye n'abanywa amalwa ku nsaka n'abanywa amala ku nsaka kw'obalaba okwo balina chairman waabwe era tomala gatuula bwoti n'okwata ekimwakyo n'okiteeka ku luseke kati babanga abanywa amalwa balina chairman bulowooza otya teggwanga terina chairman tewaliwo kawaayiro mu ssemateeka kagamba nti omuntu okuba president olina okuba n'omuwendo gw'ababaka bwe bati tewaliwo amateeka gagamba omuntu okubeera president wa Uganda oteekwa okugenda mu kalulu ka bonna general election n'okawangula ng'olina obulu ebitundu 5 ku buli 10+1 si 51%, it's 51 plus 1, 50 plus 1%. Okitegedde? Ne bw'ofunayo omulonzi omu mu bitundu ebisukka mu bitundu 5 ku buli 10. Okujjako nga towezezza 5 ku buli 10 tofuuka ki? President wane waffe. Bwe mugenda mu kalulu ne bagamba nti eyawangudde 89. Museveni addako Kyagulanyi awangudde 89. Museveni addako 22. Gundi addako 17. Awo tuddayo mu kulonda abakulembedde ababiri ne bakola ki? Tuddayo ku ddiru eri ne bavuganya. Ey'abampu. Kati kyenkugambye nti Kyagulanyi mu Buganda wano lwaki mwami Museveni wamulumya omutwe. Abalonzi abali mu Buganda omuntu bw'awangulako ebitundu 8 ku buli 10 aba afuuse president nga tawangudde walala. Mwami Museveni yafuna obulu milioni 5 okufuuka president wa Uganda yonna. Mu Buganda mulimu abalonzi bameka? Betulina bawere basukka ezo. Nga tuli mu kubala okwasembayo? Kubaka amalonzi okubala? Mu Kampala tulina mu meka? Tulina abantu milioni 7 mu Buganda. Nedda tulina 8. Kati milioni 8 tulina 8 ate Kampala. Anti Kampala baba tebagibaze. Teri mu Buganda? Kampala tebagibala babala Buganda Kampala tebagibala. Tulina abantu milioni 11. Mu Buganda? Milioni 11. Kati abalonzi tulina bofuna milioni 6 nga webulu bofunye. Abantu population y'abantu kitegeeza nti be balonzi. Wajja kusanga ekyalo kina population y'abantu emitwalo 8 nenga kinako abalonzi 12. Kati lwona mpito mpitano nga na statistics ziri wali mu nsawo yange wali.
kubanze byange biwandiike era mbibala bulijjo nembibala tujja zikolola nkwe statistics nkubuulire obulu bwe weetaaga okufuuka president obujja mu Buganda mwokka omuntu mu Buganda mwokka nga wangudde ebitundu 80 ku buli 100 afuuka president eri entere bwe zironda ojja kubikkiriza lwampaka kati tudda mu ddiiro eri lwaki baweebwa omulimu gw'okulwanyisa Kyagulanyi mu Buganda NRM mu Buganda bagikuba nnyo Mwami Museveni ne siiti emu bweti emuluma ng'ogimuwanguddeko emu wokka bweti emukola ki emuluma therefore we beemuluma tayagala kulaba Kyagulanyi mu Buganda ate Buganda gwe mutima gwa Uganda Uganda tesobola kubeerawo watali Buganda kati oba president ng'ofuga Uganda nga tofuga Buganda kiba kikuluma Mwami Museveni kyakyapulaningira ne gye buli ki ne gye buli eno olwaleero so Mwami Museveni abawa sente zino balwanyise Kyagulanyi mu Buganda bwe batuuka waali babagamba biliyoni ezo omukyala bagamba nti bajja muwaako 10%. Sente bwe zijja baba eri mu State House wavaayo biliyoni 4 zigenda otuuka wa Mike Mabikke nga ziri 3.8 Mike Mabikke no yali mu ddiiro n'ate mu kusooka mwattu Mike Mabikke musajja wa mukisa bukisa ku ddiiro kwaliko Dr. Lulume bayiga ow'ebuyikwe nzandi nkubuulira ku ddiiro baali bataddeko Dr. Lulume bayiga bwe kubeerako Dr. Lulume bayiga bwe bimutuukako abagamba nze omwana wa Maria ebyo siyinza nze siriya sente ya nakyemalira mundeke bamuteekako ku list nga yetabimanyi list eriko lindako list Dr. Lulume bayiga bamuteekako nga alimba principles omusanvu nga yetamanyawo kubanga erina ba principles bali 8 then nabali abalala bali 30 naye bali abalala 30 sente bwe zajja tebabawa ba principles bano 8 be bagabana sente balina ba principles ne bali abalala bali 30 bano bali 8 be bantu 38 abagenda okukola omulimu ogwo bwe bituuka ku Dr. Lulume agamba nti nze ekyo sijja sibirimu awo banoonya Mabikke ne bateekako Mabikke era ensimbi bwe zijja zituukira wa Mabikke 3.8 billion naye nga liwavaayo 4 billion kati ebibiri birazeewa byabulira mu kkubo mu transport bwe zituukira wa Mabikke batetenkanyaawo bayita abazifunyeeko ne muto wange Kasiba nti yafuna bwajja wano mubuuza ajja kubyegaana naye yafuna baddayo ewooli bulooka waabwe bamuwa miliyoni ebi mu kifo kye3.8 ne bamulimba nti twafunye biliyoni 2 ate nga bano abaazireeta baddayo bayitira ewuwe ne bamugamba nti tutaddeyo 3.8 kati naaba nga alinda 3.8 bijje ku mmeeza ye bulooka oli omukyala alinda 3.8 bijje ku mmeeza ye n'omuyimbi alina waali yo tebamulaba ye bamukubirayo ddala buterevu tebamuwadde olw'ataano ate nga yeyamatuza omukyala okukkiriza tebamuwadde olw'ataano 3.8 bwe zimala otutuuka wano bamumye abagamba nti bannange njagala sente zange bwe batabukola balowooza tebakyamwetaaga kati wakati awo mu luyombo lwali wakati wa bulooka nabo olw'okumulyako 1.8 ffe Bambega era kati egyo emirongooti gya Bambega in fact kati bali bennyini abazimuwa bakuwa information ffe Bambega awo information we tugifunira era n'ebiwandiiko ebigendako emikono nabyo bitugwako mu ngalo zaffe bwe bali babanzikiriza obiririzi nga bulugivu omanyi Mbega bw'aba ne information ye gyagijje bamala kumukkiriza nti eyo information gikole ki bwe bamukkiriza agifulumya bwe bamugaana tagikola ki tagifulumya kati bwe bloka bwanyiiga nga banyiigaganye ffe ku mirongooti gyaffe mu luyombo olwali awo wegifunira bino byonna nga bitambula olwaleero so mwami Mpuuga aleke kutulimba nti agenda kuteesa lwaleero balansi waabwe bamuyinayo eri sikakasa nti bajja kumufuna nga bloka bamuyita omanyi lwaki tebajja kumufuna bwe bagenda okulonkinga kye balonkinga mwami Museveni yali abasuubira okulonkinga ekintu nga kya muggundo kikyotegeeza abantu nga baali bayitirivu abaali bayitirivu naye anti kakati tuna bwali waani naani bantu
gwenga munnamawulire enda kugamba nti bakuwadde ku ssente n'ogaana abaaliwo bamanyi kubanga waliko waliyo ku lukiiko olwo nga bwe bali kati obuzibu bwe buva ye principal alai gwe beegatta naye alien skin nga tabangako wadde edi prefect ku ssomero gye yasomera adde prefect w'Olungereza ate bw'akwata akazindaalo n'abyonoona nti nze nabba akasimu oli yabba ebitaano kati omubbi w'akasimu n'omubbi w'ekido twegasse kati Mwami Museveni alabanga ayansi yetalina gye mutwala kati principal gundi bano nawe olinganga atamanyi baana abo alien skin ayinza okujja nga tafunye kamwanyi ani akufera alien skin mu ddiru yalimu era yagimanya era ensonga lwaki basayininga ne MOU nga gwe bagikoze naye buuza abantu nti ovolo people nga MOU gikola na alien skin alina abantu alina bameka alina abavubuka bangi naawe yajja nabo ku olwo alina abamukiririzaamu asobola okwogera ekintu abantu ne bakitwala ne bagaana ekya Bobby ne batwala ekya alien skin tekirina buzibu ebesi gye balinga bamukiririzaamu ne Bobby nga bamukiririzaamu wajja bbawo n'omulala nga ne Bobby tebakyamukiririzaamu okimanyi ekyo kati badde manyi mpuuga gwe ye mulala kati simanyi nze naye nze nkugamba kati alliance gye baakola n'ekintu kye baalonkinga si kyekyo ekyali expected to be launched out of the 3.8 billion shillings kati abantu baali bayitire ku mukolo abatawera 2,000 waliyo saaliyo naye mbalaba mu katambi nadda butambi buwakwata wakwata obutambi era nabalaba kakati Mwami Museveni obuzibu bw'alina nze nawe waliwo bwekolalikira kwange Mwami Museveni tebamukuula ate nga bakyamubanja ate nga batebamukuula ezo sente andi baali balina kukola kino balage nti balina gye balaga alyoka abawe balansi kati ate ejjinja ddala eriri mu kkubo lyeri gwe baakuula miliyoni 1,800 gwe bataaziwa ate nga yalina okugamba oli nti owaayi bano bakole ki ebibiri oba ofunye bongere ng'ate mu nzibe 1,800 bagende bano basooke beetereze tebasobola era bwe batyo kati ekyo baalidde naye ekizibu kye balina nti kati bajja kusobola kweyongerayo mu maaso bakudde Museveni tebamukuula kasente kajja keetaaga ati a very opportune time mu kiseera ekituufu ajja kuba ayagala akasente ke naye ng'ate baakawaawanya dda era nga baakagabana dda kati Mwami Mpuuga alina byayogera nga birungi era nina nalabye omwana ng'abiyogerako mu kiwandiiko bamabike kye baakolamu alliance gye bayita Holy Alliance nga baagala okuteekawo transitional government nga baagala Mwami Museveni nga baagala Mwami Museveni bamuwe emyaka 3 ng'akulembera gavumenti yo eyawamu transitional government then bwe bagimala nga tajja kuddamu kwesimbawo mu gavumenti nki ndala yonna bye boogera biyinza okuba birungi era nga biwoomera amatu okuwulira era nga birungi ng'oteesa n'omuntu ng'eggwanga lye alyagala ng'oteesa n'omuntu nga yajja mu nsi nga nsi ye agyagala nga si muntu eyajja mu nsi okubaako abantu bawamba ensi bagiwambe bagirye efuuke yaabwe oyo si Mwami Museveni. Mwami Museveni tumulabyeko mu kuteesa kwe okuva mu nsiko mu myaka gye 7 Mwami Museveni tateesa kati bw'oteekawo proposal ngenda kuteesa ogenda kuteesa naye ku ki Mwami Museveni twayogera ebigambo bino mu 2003 nga bajjawo age limit ne tugamba nti Mwami Museveni ate naffe tubyogera nga tubijja ku mugenzi Paulo Muwanga yali akulira electoral commission n'abeera vice president w'Obote bw'ajja nga bamusibye yabagamba nti mbalabula mujaganya nnyo naye oyo omusajja Museveni akutte obuyinza tagenda kubuta ate waalifiira ensi eno eribe enafuye nnyo ng'era eri bubi nnyo okusinga bw'agisanze abyogera mu gya 8 8 pozi we tuva mu lutalo we tuva mu kalulu ye yakalangirira aka 8 kati ba Museveni bamaze okuwamba obuyinza byabyogera bamukwata abyogera bamaze okuwamba obuyinza Paulo Muwanga
kati ffe tubijjanga tumaze okulaba Mwami Museveni bwe yeekyusa. Tolaba lwaki Museveni bwe yeekyusa. Mwami Museveni mu 86 yajjanga ayagala emyaka egi gye yasaba nti ateekewo abeere transitional government, ateeketeeke okulonda abantu beeronde president bakola ki yaddeyo mu magye. Emyaka ena bwe jaggwako n'agenda mu parliament n'agamba nedda njagala bawandiikira ssemateeka tukyuse, n'asaba emirala 5 eyawakanya ali ogwo mulongo wa Saziri Twawula. Mwami Museveni 5 bwe jaggwako n'agamba nti nga bwe nkoze ssemateeka munzikirize ssemateeka mugezese nange nzije mu uniform y'amagye. Luye yatugamba nti ayagala kuddayo mu barracks akulire majyege. Kati bwe bituuse wano ng'agamba nti munzikirize nzije mu uniform y'amagye nange nkole ki nkulembereko nga ndi civilian. Era Mwami Museveni kye yakola kyali kitono nnyo, n'agenda yajja sebo na Mengo wano gaali mazaalibwa matikira ga Kabaka, najja mu uniform n'ayambala ekkanzu. Ogwo gwali gwa 93 ani akulimba okulonda kwasooka 96 okwo kwateekawo ng'ayagala ki ng'ayagala bayive omwaka gwali gwa 95 oba 94 mwakolera ebyo ajjemu ekkanzu. Anti twatandika okugakuza buli mwaka nga tugakuza buli mwaka. Kati ayagala okujja mu uniform y'amagye akulembere nga civilian n'agijjamu. Bw'agijjamu n'agamba nti bannange munyambe mumpeeyo ekisanja ekirala kimu kubanga ssemateeka mpa ebisanja bimeka ogwo tuli mu gwa 12 mu gutya. Besigye n'ajja n'awakanya Museveni. Ezo seeri zitwali tuzikola naawe simanyi gye twazikomya. Tulina bwe twakoma nga teziweddeeyo. Besigye n'ajja n'awakanya Museveni ng'era atugamba ekigambo kye kimu ng'ayogereza ku bya Saziri Twawula bye yatugamba mu 1990 nti ono omusajja tasaanye okwogera dde olunaku lutya. Ssemwogerere yatumatiza nti eno Uganda tefugwa myaka gisukka 8 ne bw'ani eyongeza tugimuwe emyaka 8 ajja kuba akoze eki. Emyaka 8 gigenda okuggwako nga Mwami Museveni akyafuga era kufuga akyakwagala. Bwadda wakati awo n'asaba ajje mu uniform y'amagye tugimugye. Era Museveni gw'olaba ayambala uniform y'amagye si wa amagye. Amagye yagava mu myaka gy'ekyenda nga gitandika, naye ate akyafuna ranka era akyepromotinga. Okiraba katutuuka mu 21 tugamba abantu nze no mu 21 n'akalulu akanonyeza Museveni era waliwo NRM nga Museveni wa movement NRM tena bakubaawo Museveni ng'asaba ekisanja ekikola ki ekisembayo. Fenna Museveni yatuwuddisa. By the way, Muzeeyi Bidandi Salikojja wange nange ekimu ku bye twejjusa mu bulamu bwaffe kwe kulowooza nti Mwami Museveni yali ayogera mazima. N'atubuulira ebintu era twejjusa ne twetondera n'abo abaali batusooka okumulaba nti yali wa mazima. That's why mu 2024 bwe batandika okugyawo ebisanja ffe twajja ntugamba nti popular resistance against life presidency, nga tugamba ki nti twagala okussaawo okuguguba okw'abantu bonna nga bawakanya obukulembeze obwannakyemalira obuli mu mateeka omuntu okutufuga paka lwalikola ki lwalifa. Abantu ne bawakana era tebaatuwuliriza. Bagenda okukkiriza ku nkomero nga Museveni ebisanja abikoze eki era ne mu 21 ng'akoze eki ng'akomyewo. Baseka bangi bajjawo ebisanja ne batumatiza bulungi nti ebisanja bivuddewo naye Mwami Museveni waliwo ekisigaddewo egirimiti. Naye najja n'atusiriwaza n'agamba nti anti omuntu oyinza kulembera ggwanga ng'osuze emyaka 75 ddala oba okyalina obwongo butegeera. Bwe yaweza 75 egirimiti baagijjawo n'abantu baffe ne babakuba. Oyo Museveni gwe twogerako nti tateeseka naye. Kati mpuga ayagala oteesa naye. Nobert Mao ye yasooka mu Democratic Party. N'agenda yayogera ebigambo bingi nnyo. Museveni akuvuga ku wheelbarrow n'akutwala n'akola ki. Tugenda okwetoolola bwe tuti nga Nobert Mao naye ayingidde mu gavumenti era ng'atugambye nti ekimutute mu gavumenti kuteekateeka transition from Museveni to another president. Nobert Mao kati awezeza emyaka tegiweze 5 ng'ali mu gavumenti ya Museveni oba giri 3 mweyagendera nakati akyateekateeka transition tayitanga yadde etteeka eri erigenda ku transition. Kati bano bamwami Mpuuga twabatandikira ku electoral reforms zaabwe ze baatandika. Agamba ne electoral reforms ejja kukolaawo. Twayogera dda
teriyo omuntu akugamba nti asobola okweta electoral reforms nga akyogera olwaleero oyo aba akuguumaaza. Ensalawo y'abalamuzi yagamba electoral reforms zirina kubaawo ng'ebula emyaka emeka okulonda kukole ki. Ezo electoral reforms Mpuuga senga ali genuine nga azireeta ng'era tuzeetaaga yalibadde yazikola dda nga leader wa opposition. Neto olukugana lwe yalimu emunyonyo tewalulaba era nga baproposing ekyo Kyagulanyi bwe yajja byonna n'abikuba. Bwe yali akyaliro tewakita tewabira basebo. Yagireeta program ogina mbuwandiike oba yali ajja kuba kijinja mu kisaka. Workshop yali nnyo ku ekyo. Kyagulanyi bwe yajja byonna n'abikuba. Naye Mpuuga nga yakuwadde sente nnyingi kojja. Ate ze nkubuulira amazima. Bamake kaviri kosaze nkulaba. Nkulaba baba n'ennyirira yennyini gy'onyirira. Byonna yajja n'ebikuba kati agamba okuteesa naye nga ne Mao yennyini tetumanyi kati watuuse mu nteeseganya. Ekisooka byenkola ze byonna Mwami Museveni tateesa. Mwami Museveni okuva mu buyinza, Mwami Museveni talina muntu mulala yenna gw'ayagala kukwata ku buyinza nga ye Mwami Museveni mulamu. Mwami Museveni embeera bino nabyogera mu 95 nga Muhoozi tannaba na kufuuka weero DU nga batadde akawaayiro mu ssemateeka akagamba nti oyo mwana munnayuganda mu nsi yonna akawaayiro ako ke baateeka mu namba 10 akasemateeka B kaali kwogera ku Muhoozi yekka. Muhoozi ye yazaalibwa Tanzania yekka ayagala okutuula ku ntebe ya pulezidenti. Oli generali w'amagye tali mu bya buyinza kati. Baamuleeta mu magye nga LDU. Okujja mu magye yayingira wa LDU. Mwami Museveni amaze ebbanga era yakugamba n'okugamba ebiseera ebyo nti yamutuuma n'erinnya Muhoozi. Ekitegeeza aliwoolera eggwanga. Aliwoolera eggwanga kitegeeza ajja kudda mu bigere byono awoolera eggwanga kwabo n'ebimutuuseeko. Kati Mwami Museveni obuyinza abulowoolera mu bintu ebi. Mbutuddemu ntya n'enfa nga Afeezi Asadi oli eyasooka bwe yafa n'abusikiza mutabani we ono Asadi yavuddeko. Ate naye yabadde ayagala mutabani we yabamuddira mu bigere lwakuba nti mutabani we wamulabe nga bumuwanika ku Kureni. Yoyo gwe bawanise ku Kureni. Wabadde mutabani wa Asadi era naye muzzukulu wa Asadi yasooka. Kati nga bamulanga ki? Ebimulanza tewabitege ne munamawuli kojja wange. Kojja mawuli agasomerawo. Ekingamba taata we yabadde president ye yatuuse. Kati gwolooza Mwami Museveni n'adduka olwaleero. Muhoozi nga talina mmundu. Ayinza okuwona okumuwanika ku gundi okwo. Wano omuntu eyeeguliddemu ku mikwano kwana alinza okuwona awonamu ku bali mu gavumenti ya Mwami Museveni ayinza kubeera Genosale. Alina emikwano mingi nnyo ne waffe mu opposition. Era abasinga ndowooza mikwano. Naye okujjako nze siri mukwano. Kojja teri muntu agenda wa Genosale musale ne batamulabisa. Era bwe batali kugamba teri muntu asituka wano n'agenda ekapeeka oba ennamunkekeera oba eggulu n'asisinkana Genosale musale ne batamumanya. Naye ku lw'obulungi bw'eggwanga osobola okumusisinkana. Ate nga aba yakuyise ku kyama mu kyama. Kaakati ate lwaki nze era nze bw'aba ayagala okumpita ndikirangirira wano ti bannange Genosale musale yampise ku lwokutaano ngenda kapeeka. Otuuka nga mwogera ebyo. Twogere ku nsonga z'eggwanga. Naye si bino ebyokugenda mu nkukutu ate kamera ne zikuleeta ne bukya ku makyanga Matiya amanyi nti wabaddeyo binawulira Namukasa nalabe Namukasa wano n'abamegatroni ng'alangira Ddiini Kyava Lubowa nti yafuna ebina n'addamu n'afuna ebisatu. Nze Ddiini mukwano gwange era nja kumubuuza bw'aba yafuna kasente ampeeko. Mmanyi ebeera wali ku TMC gano mazima. Nnaku zino takyalabika takyabeerawo. Mwakolanga naye nnyo. Takyampita. So kati today wali Mau yagenda kuteesa. Neka kati nteeseganya tumanyi wezituuse. Nona agamba yagala kuteesa. Kojja tonziza mabega nkugambye Mwami Museveni tebateesa naye. Mwami Museveni oteesa naye ng'ogenda mukolera mulimu ogumu ku ebiri. Okunafuya abali mu ludda lw'opposition yasigale nga akyakulembera oba okuyamba mutabani we Muhoozi afuuke president. Gwe mulimu gwatwala Mao yagenda kuteekateeka Muhoozi afuuke president. Talina kirala. Mao ayisambani gaali Bampuuga. Agamba nabo banoonya wewe. Kyekimusasuza. Nze Mpuuga byakola sinaako kye munenya. Ze ssente ze yafunye ekkola ebyo. Era ensonga lwaki baali balonkinga tekwaliko kigambo kyonna kivumirira Museveni kulwa mu buyinza. Byonna byali bivuma Beekavule, byali bivuma Nuupu, byali bivuma Kyagulanyi.
gwe sente gwe mulimu gwe bafunidde sente era talinayo mulala gwakola ogwo gwe mulimu gwe bafunidde sente era nze kyasinze okunnuma nabadde njogera ne muganda wange Kasibane nga nti mukama mubi nze omusajja omwava atambuza ebigere nze naalisabye sente ezo nange ntandika okuvumirira Kyagulanyi nafuye Kyagulanyi Museveni afunemu naye ate omusajja Kasibante omulimu we Mwanyi Nakinku ayogerwako n'obwakabaka bwa Buganda bumuleetanga ekyokulabirako n'abalimu Mwanyi bamuleetanga ekyokulabirako gwolowooza nti mbaka wa Parliament yamaze ebisanja 2 mu Parliament ayina ke yeekolera ayina kaalinawo kati ate yali mubiri tolabanga kinene Mpuuga director wa data mine Mpuuga minister wa kabaka Mpuuga amala mu Parliament ebisanja 3 kati kino kyakusatu bantu lwaki tebaswala proposal yo n'abasajja nabo njayita mu format eyo kwate computer ndiye mbulye Museveni engeri gyayinza okufiira mu buyinza mutabani we Muhoozi amusikire kati atolo obuvunanyizibwa bwange mbambu tuusiriza nebwe tulaba nti electoral reforms zeetaagisa ne mukulabako tulaba nti Uganda yeetaaga okuteekateeka peaceful transfer of power ekyo kyagaana kati kyasoboka kati Uganda bwaba muntu gwe omulabawa tewaliwo nteeseganya zonna zisobola kutwala mwami Museveni mu ekyo bampuuga kye balowoozaako ekisoboka kiri kimu kyokka mwami Museveni ye yekka okwekuba mu kifuba n'agamba enough is enough n'ateekateeka ebiseera by'eggwanga eby'omu maaso ekyo kyali kibaddewo eggana Jerry Rawlings yatuukako n'ekiseera n'amatiza bannayuganda nga kati Museveni bw'abadde amatiza bannayuganda n'amatiza bannaggana nga Museveni bw'amatiza kati olaba abaana baira ku TikTok kuno boogera ebintu ebi munnabyabufuzi ow'Emmengo bw'omulaba dduka munnabyabufuzi bw'omulaba dduka ow'Emmengo bw'omulaba dduka ne munnabyabufuzi bw'omulaba kola ki Museveni asucceedinze ali ku kubo lya Jerry Rawlings ziri ennyini kwakute kati abaana bwe balaba munnabyabufuzi bagandi abanabyabufuzi twabakoowa bagende naye ng'omuzanyo gwetumu gwa byabuki Jerry Rawlings bw'amatiza bannaggana nti bannabyabufuzi babi kiyazaako kimanyi yakuŋŋaanya bannabyabufuzi bonna mu Ghana n'abakuba amasasi ku firing squad n'abatta abasinga obungi kyabo tebakyagasa tebakyatwala ggwanga mu maaso era yabatta ensi n'emuwagira n'emukubira n'enduulu n'emizira n'egimukubira nti agiwonyeza ekizibu amala gifuukira kizibu ne bamanya nti baakola nsobi era bw'amala obbafuukira ekizibu ne basigala mu byabwe ne basirika ne bakola ki naye oluvannyuma yeekuba mu kiki mu kifuba n'agamba nti nakola nsobi n'akyusa buli kintu kyonna era teyaleeta mutabani we kumusikira n'ateekateeka eggwanga n'alitwala mu kwesima wiriri olwaleero waliwo omusajja omulala bamuyita Julius Kambarage Nyerere muwalimu yafuga Tanzania emyaka oba gyali 20 mu giijo n'okusoba 29 n'abafuga n'omukono ogw'ekyuma n'abaavuwaza n'enfuga ye yawujjama n'abafuula ekizibu n'asinga ne Katonda amaanyi kubanga yaddira Abatanzania n'abakyusisa olulimi lwe boogera bonna n'abafuula Baswahili era osanga omusajja mu Kiyaga naye ng'ayogera Luswahili Olukiyaga talumanyi omusajja Mukamba ayogera Luswahili Olukamba talumanyi omusajja Munyema ayogera Luswahili Olunyema talukola ki n'akyusa Tanzania buli muntu yenna amanyi Luswahili olulimi naye ng'alina eggwanga lindi ni Muganda naye amanyi Luswahili Oluganda talumanyi. Can you imagine? Senta Musewandagi mutabani w'okutuula n'agamba ndi musajja Muganda naye ng'ayogera Luzungu na Luswahili. Naye bwe yatuuka ekiseera yeetondera bana Tanzania n'abagamba nti munsonyiwe ensobi ze nakola bannange tutambuze eggwanga n'ateekateeka okulonda peaceful transfer of power from him n'egendera omukulembeze omulala. Walayo abe Tanzania nga balonkinga standard gauge leero ye Tanzania. Baleese one of the art trains mu nsi yonna ne wabya Uganda. Bali balonkinze train etambule kemite suke 15 abe Uganda ntulonkinga train egenda okujja abantu emukono naye nga nayo bw'ogitunuulira n'ente obute tezisaabaliramu mu train eyo. Netude ku kiri ekya peaceful transfer of power. Tanzania nayo yenyini tenaba kuyita mu kigezo ky'amaanyi. Yakiyita mudda. Ekyali mu kibiina ki mu kyama kya Mapinduzi. Ekisooka ffene twalibadde mu NRM. Kibayita peaceful transfer of power from one person to another person. Ekizibu kiri kimu nti bali baanafuya nnyo oludda oluvuganya gavumenti. Nti kati
bo bukulembeze buli wakati wa Tanzania ne Tanganyika. Tanganyika ne Zanzibar. Zanzibar? Kye kizinga. Baali Hassan Mwinyi gye bava. Nti kati bakyusa bukyusa kati gundi ono Samia Suluhu ava Zanzibar. Atenga Magufuli Pombe yali ava Tanganyika. Just bakyusa bukyusa bitundu omukulembeze olumu ava eno omulala ava ku kizinga naye nga bakyali bakyama kya mapinduzi. Kati awo unayinga wali awasooka. Kigezo obo kiyiseemu wadde muba within that party. Era ekigezo oba okikoze eki oba okiyiseemu. N'ab'e Kenya wadde nga babafuga bakyali baggwanga limu. Si baggwanga limu. Ono aliko mu Kalenjini, abaddeko mu Kikuyu. Si baggwanga limu. Tebabeerako bonna mu kibiina kyekimu. Ekyo si kikulu kwogera ku ggwanga. Kati bo bonna era bo batunula bwoti bakyusa bukyusa mikago ne baguseetula wano ne badda mu guli naye nga ababadde mu guno ne bakoze omupya. Ababadde mu guno ne badda mu guli ne bawangulira wali. Ababadde factor gye badifeatinga mu mikago gyonna factor babadde wangula Eriege Raila Amolo Odinga. Ye factor gye bawangula. Ate ne bamala ogiwangula ne bakalubiriza obukulembeze ate ne bagiyita ne yingira mu bukulembeze bwabwe ne butambula. So kati Uganda gye tulimu tetukyusanko obukulembeze mirembe. Era tekijja kusoboka okujjako nga Mwami Museveni nze ngamba abantu bonna buli omu gyali fukamira ku mavivigo osaba omutonzi yeyeka asobola okutujja mu kizibu kino. Okolimira Museveni n'omugamba bino bina bavuga bayogerako ki tetusobola kuvaamu. Gwe fukamira ku mavivigo mu ddiini gy'osaba gamba Katonda ekigambo eki ti Mukama Katonda waffe omugugu gwe watutikka gutuyinza obuzito. Bwe tuba twasobya tusaba otuddiremu guno gwokka tusonyiwe otusaasire omugugu ogututikkule kubanga gutuyinza obuzito. Mukama Katonda jatutikkula omugugu gwa Museveni awatali sasi. Kati President Museveni yedakira abantu obuyinza bulina okukyuka ku mirembe. Obukulembeze mu Afrika kulinga kutuula ku mpologoma ku mugongo gwayo. Bw'obuukala n'ogwa ku mugongo gw'empologoma olina okufuba nga weenywezeza. Ebbanga ly'omala nga weenywezeza ku mugongo gw'empologoma ly'ebbanga ly'omala nga oli mulamu. Bw'onogokako n'ogwa empologoma ejja kulya. Abakulembeze bano ekibalemeza mu buyinza kimu batukola ebikolobero bingi. Walabye Assad bwe yamaze okuva mu buyinza baakulaze ne Slaughterhouse. Slaughterhouse ebanga nga butcha. Manya ebanga si butcha, Slaughterhouse eba lufula. Naye lufula nga yakutta bantu. Nga batira bantu. Bantu abo bonna abavuganyanga Assad nga moyo lufula gye babakola ki? Walabye omusajja nga bamuleese nga bamuyita yebise ebulangiti nga tayagala nakubatunulira. Olwaji mujjeko nagandi mwanange munsonyiwe mbegayiridde ng'amanye ekiseera kye kituuse bamutwala kumukola ki? Kubanga naye abadde abatulugunya. Oli yabadde mu kkobera lya Assad gwe nkugamba. Bwe bagguddewo yabadde amanyi bamunonye luwe lukoze eki? Luwedde. Ne bamugamba nti Assad is gone nga takikkiriza. Bwe yalabe wa CNN n'alyoka abuuka n'amukwatako n'amunyweza bw'ati ng'amanyi bambi owa CNN bwe bulamu bwe. Ne bamufulumya olugati the sun nga n'okulaba ku kasana. Kye nakugamba nga tuli mu programu yaffe eyaddako lwe nakugamba nti bw'obanga oyagala okumanya ebikwata ku Museveni ompitanga ng'akoze eki ng'avudde mu buyinza kubanga okumanya obungi bwa Ssekoko amagi Ssekoko kwetudde obumanya nga Ssekoko ekoze eki ebibi n'ebikolobero bya Mwami Museveni mu ggwanga wano tujja kubimanya nnyo ng'avudde mu buyinza. Waliwo ekiseera kiweterawo yattira abantu wano mu Kampala ne batandika okuziikula ennyumba wano mu Kampala. Baziikulanga ennyumba nti eyo ne bagiziikulanga erimu emirambo 10 ne baziikulanga erimu emirambo 2 nti eri bagiziikulemu 18 ne babayimiza temuddamu kuziziikula. Bw'oba oyagala okumanya abantu eyo Luzira eyo simanyi Luzira Kirombe eyo emmotoka zigendayo ne zivaayo nga zitiriku emisaayi gy'abantu. Amawulire bagasomera mu ssomero ki? Pulufu inobeera nayo. Amawulire wagasomera mu ssomero ki? Sookodde mu kibuuzo kyange. Kubanga lwaki nkugamba kubanga emu ku course unit gye wasoma bagiyita investigative journalism. Bw'owulirira kye bayita allegation you get out and investigate.
n'okomawo next time nga ntudde wano naawe n'ogamba nti bannange mwenna abatulaba era abatuwuliriza Sentamu Sewanda gyayogera kino nakiri kati Sentamu Sewanda ayagala ayogera ekyo nze nkikkirize naye buno bwali bulimba geno kikoleko okunoonyereza ekyo kati soko okiteeka ku holodi kikoleko okunoonyereza katogaana kati naye tokiteekako okunoonyereza kikoleko okunoonyereza olyokodde wano so mu mbeera eyo gye tutunuuliddemu ng'abalamuzi basobola okukeera ku makya ne basala omusango ne bagamba nti ebikolebwa mu kkooti z'amagye omuntu yenna tasobola biyita mu kkooti za bulijjo nga ssemateeka tasangawo kkooti y'amagye. Kkooti y'amagye eri mu tteeka liri ery'amagye UPDF Act ate nga naye tumaze okutegeera enkola yaayo kiki kyekola baagireta kukola ki bo bakiyita kuinstiringa discipline mu magye si eseba discipline okugamba ow'amagye nti buuka n'atabuuza nti lwaki mbuuka wabula bamugamba nti buuka n'abuuka bubuusi yabuuza mbuuka ekkomawa that one is instilling fear kubanga eri kkooti ebibonerezo byeramuza 99 ku buli 100 kufa ate President Museveni agamba nti yemu kubireesa emirembe mu Uganda nga yagireetawa ekyo ekibalwa naabo babadde okimpadde tukisomemu saagala nakidisikaasingako naye gyatuddeyo wano eno abakulembeze ba Afrika balaba bino kuba nalaba Tunisia Ben Ali yadduka bw'atyo andi Museveni yakugamba ndaba ne documentary bagiyita The Last Calls of Dictator Ben Ali amasimu ge yasembayo kubanga adduka kati ekizibu ky'otamanyi kiri kimu Gaddafi n'agenda wa Syria filimu eyo jagimpeerezaako The Last Calls of a Dictator Last Calls of Dictator Ben Ali ze documentary BBC yagihola ojagimpeerezaako ngeraga amasimu omukulu ge yakubanga ali mu nnyonyi adduka ojagimpeerezaako kati ebyo ne babiraba ngenda gikuweereza ebyo ne babiraba bote bafuna kyakuyiga bano abazemu buyinza pikipiki mbadde muvuzi wa pikipiki nekakati okyali wakuba bagiba gamba ndi muvuzi wa pikipiki naye bagiba ndi muvuzi wa pikipiki gye babba bagisika naye bw'oba ovuga pikipiki oyita ku gwekubya ekigo ng'amenyesa okugulu n'oyita ku gwe batomedde ng'afudde n'oyita ku gwe batomedde ne bamulinnya n'abyabyatalira ku ttaka naye kyofuna mu bwongo bwo kiri eki oli yabadde mu ssiru gwoba mugezi obotera atya wotyo nga waliwo turere naye weta oli yabadde mu ssiru gwabadde mugezi nabwekityo omuntu bw'afuuka nakyemalira ebituuka ku balala byonna abirabanga obussiru era ye omugezi amanya kyateeka okukola. That's why Mwami Museveni yakozesa ebintu ebyo mundu na ssente. Naawe kojja wange nakugamba nti ndi musajja Muganda. Omusajja n'agenda asala akanankani ng'agamba mbu ate simanyi bansibako bimiro. Waliwo neyankubira essimu ng'ayagala muyambe. Kwe byenjogera nti omuntu nsobola omuyamba ne babutamusiba mu kkomera. Nemulagirira gy'ateekwa okugenda. Ng'oyitedinga mu bajjajja mu Saalongo Lukwata. Nemulagirira gy'ateekwa okugenda. N'akuba y'essimu teyagendayo. Kitegeeza yali mbega ng'ayagala kumanya Sentamu Sewanda John ate ye namanya baani abaali baamutuma. Omanyi kati wano we tugenda mu kalulu wano. Buli muntu abuuza gundi alogerabwa. Alumbe w'omusawo. Kadaga ngali musabo abasajja n'abakazi balogera ddala mu byobufuzi era abala bagenda wa Kakande tojja basanga mu ekereziya Kakande sebo pastor wa Katonda walabye church gye yaguddewo era walokole abasinga bakyali babigere walinde sene sogera ku church ya Kakande church President Museveni yagiguddewo sebo naye waliwo asinga Museveni obulogo ate nze atakolanga ku ssabo nali mulabye ko nga tewamulabanga abuuka ente Sudani Samuraba ni banange kojjanga amawulire ngakuba kojja wange naye ati kati oli ku simu wangane simu nego tova ku ebyamawulire go anti kati kyovudde abanga byotandise mbadde sikyabitegeera Samuraba toyagala ngo enti namulaba nga Samuraba wali badde okolo nebye mbadde njogero bimbuzizza Sewanda je kizibu kyogala buli kyoyogedde kikirize bimpeddeko kati Mwami Sewanda je ebyokuyiga bibalemeredde ngenda kuwa documentary lero jjajjira banaawe okakase ebyokuyiga bibalemeredde Mwami Museveni abajja okugamba nti banga effe Mwami Museveni tafuna kyakuyiga ffe katulabe ntusobola okumuteeka mu mbeera Mwami Museveni mwate mukuba mukube Mwami Museveni wabasobola otambula n'agenda e Kenya
n'alabayo oluguudo Nairobi Thika Express Highway nga lwalenizi lulina enyingi lulina 12 lulina entono lulina 8 ne baluzimba Kenya ku ssente zibazimbye ye najje Uganda bali abazimba olwaleni 8 ku 12 n'akwata ssente zibazimba muleni 8 ku 12 n'ayogerako obukadde bwa $1 179 n'azimba muleni 4 oyo abayiga Mwami Museveni n'agenda Tanzania Basamya Suluhu nga balonchinga standard gauge railway yaabwe ng'eyaffe Uganda tulina ekyo ekiyumba ekifaanana bwe kityo oyo olaba ng'ayiga Mwami Museveni n'agenda China n'alaba entindo n'alaba enguudo n'alaba buli kimu n'ayita kampuni e China ne zitukolera ebiguudo ebyo bezikola anti abachina bakola semu bobagamba nti sina sente zino basokukolera ekyo kyennyini kati aleta semu ng'ate amaze okulaba origino olowooza baayize ate omuchina akusaba sente z'origino bato zina bakolera ekifaananyirize Mwami Museveni ali obsessed with power corrupts but absolute power corrupts absolutely Museveni is absolutely corrupted by the absolute power all he has. Therefore, don't expect anything good out of Museveni. Museveni believes that he must reign until death. And Museveni believes that his son, Muhoozi Kainerugaba, must be the next person, must be the only person to succeed him after his death. Museveni tayinza na kukkiriza Muhoozi to take up power when Museveni is still alive. Kabeere Muhoozi mutabani we Museveni amwagala akulembere nga Museveni afudde. So kati bana abavuganya ebyokugenda mu buyinza tulina kusaba Katonda yekka yasobola okutujjako Museveni. Era yasobola okuwa Museveni n'akyusa ekyamagero abakatuliki bayita ekyokukkiriza bagamba kazi oli mukatuliki ekyamagero ekyokukkiriza tulangirira okufaako ayi Mukama twatula okuzuukirako kutuusa lw'olijja kakati gwe bye twogedde bigambo byaffe olulimi lw'ekereziya era nze ngamba era tuddamu wali eri nga father in fact yabuuza bwe si bwe kibeera era nandi ebigambo byayongerako bingi ngeri gye siri father sola byongerako naye ng'ate oli mukatuliki naye nga ndi mukatuliki Sewandagi talina ddiini Sewandagi musajja muganda akkiririza muno wona abadde osinzira okubeera nga otulaba badde ne Sentamu Sewandagi naye bagambe Everett Real Estate ne Ssaalongo Lukwata naye bagambe nti ebigambo bye twogera byaffe balondemu ebyo byokka ebibagasa bafaanana enjuki bweyingira mu kaabuyonjo awali obukyafu ejjawo akalungi nekatwala ne kakigasa tebafaanana ensowera eva awakyafu n'egwa awayonjo nawo n'ejja mawazaawo mbaagaliza bye munjagaliza Katonda Nansana municipality twagisazeemu constituencies Nabweru ne Nansana eyo constituency Busukuma ne Gombe eyo constituency ngenda Busukuma ne Gombe wabula waliwo abeesomye abatulwanyisa ennyo n'amaanyi abaagala baleme gisalamu era batagisalemu Sentamu Mukasa Sewandagi nzija Nansana municipality ng'omubaka wa parliament asanga omusajja nga ayomba wafuluna Samatovu yakuyita ku program n'omusaba transport program kyate lwaki tampa transport nze ntambulira ombaka wa parliament ansaba ne transport lwaki tamumpa bwe bali mu gavumenti tutambula ne Ssaalongo Lukwata tutambula ne Everett Real Estate mbadde ne Sentamu Mukasa Sewandagi akuume atakuumira mpeera wangaale nnyo Ssaabasajja Kabaka